Ku flat earth ne globe earth olowooza earth kyentuufu kwe tuwangaalira. Ebbanga lyembuzeemu nga sikola videos mbadde nkola studies ne research ku nsonga eno era we twogerera nkomyewo with an unbiased personal judgment as more of a flat earther than a globe kubanga tukuze batusomesa ekintu kimu globe. Naye era nze munze ninamu enzikiriza egamba nti nno tewali amanyi kituufu kyankomeredde kubanga eyatonda ebintu bino ye kagezi munnyo God in heaven. Tutandise ne experiment eno ba globers gye bakozesa okunnyonnyola nga system kwe tutambulira. Globe akugamba nti enjuba eri mu kifo kimu, planets endala ze zeetooloola enjuba constantly obutazikiza. Kyokka ate mu kwetooloola enjuba ne earth yennyini bakugamba nti nno yeetooloola on its own axis. Globe n'ayongerako n'atugamba nti mu galaxy mulimu emyezi egisukka mu gumu naye yo earth yafuna omwezi gwayo oguli fixed ku earth yokka. Naye ekiriwo kye kino, earth bw'eba yeetooloola ne omwezi gwetooloolerako ne byetooloola byonna wamu enjuba. Kyokka ate mu kwetooloola enjuba era omwezi ne guba nga gwetooloola earth. Naye ate era still nga omwezi ogwo gwetooloola on its own axis again. Saagadde vidiyo eno kugiteekamu bibalo bya speed kubanga nkimanyi nti mwakoowa math. Naye gwe kyolina okumanya nti NASA egamba nti ebintu byonna bino bisatu nga we tubyogeddeko biddukira ku speed ya kika kya waggulu nnyo. Ennaku 12 eziyise nzimaze nekkaanya omwezi kubanga gukyali crescent moon okutuuka kati nga gufuuse mulamba. Naye obadde okimanyi nti ebbanga eryo lyonna ery'ennaku 12 omwezi tubadde nago kiro na misana nga teguvaako ku ggulu. Oba olowooza nkulimba, eno vidiyo wenjikoledde omwezi tegunnaweza sayiko yaago ey'ennaku 28. Kitegeeza naawe osobola okukyerabirako mu nnaku zino ezibulayo. Naye okusinziira ku theory ya globe, ekyo tekisobokerako ddala okubeerawo eky'omwezi okwetunga mu kifo kye kimu okumala ebbanga eryo lyonna kubanga jjukira ne earth yennyini spinning on its own axis. Kitegeeza tewali ngeri face emu eya earth gyesobola okubeera ng'eyina omwezi nga gubeerawo kiro na misana naye ate kyapeninga. N'okusinziira ku experiment yaffe nga bwe tugirabye tekisobokerako ddala kubanga buli kimu kiri mu motion. Ensi yeetooloola, omwezi gwetooloola, ate byonna era byetooloola ku their own axis. Kati tewali ngeri omwezi gye gubeera mu position y'emu nga gufeesinze ekitundu kya earth on a globe. Kansooke nkuseseemu nga 9 July omwaka guno ogwa 2025 ensi ya experience ng'olunaku olukyasinze okubeera olumpi mu history nga kino kyava ku nsi okudduka speed esusse okusinga ku ya bulijjo. Ekyewuunyisa abantu change eno tebagirecognizinga nakati abamu ku mmwe muwulira kipya. Kankunnyonnyola ensonga lwaki tetwamanya kintu ekyo nti olunaku olwo lwali lumpi. Speed y'ensi nga tennaba ku impactinga time ya ku nsi twandigisuubidde okusooka okukola impact ku bintu n'abantu abawangaalira ku nsi naye kino si bwe kyali. Kambatwaleko mu ka physics katonotono wano totya ogenda kubitegeera manyi physics naye mutya nnyo. Newton's law of inertia etuwa ekyokulabirako eky'emmotoka etambula. Singa obeera otudde mu mmotoka etambula ng'etambulira ku constant speed nga teweesigamye, driver bw'ayongeza speed ne bw'aba ayongeza mu ka speed katono kigenda kuleetera okwesigama nga si gwe agenderedde okwesigama emabega ku mutto wabula olw'aka speed aka katono kayongeddemu. Kyokka ate era still driver bw'alinnya ku kiwu kye bayita ekiwuubiro brakes, bw'alinnya ku brakes ne bw'aba alinnyeeko katini kasita kaba nga kakendeezezzaamu ku speed kwe mbadde mutambulira kagenda kukaka omubiri gwe okubeera forced okutambula nga gudda mu maaso okutomera emitto egiri mu maaso era bw'oba tosibye seat belt osobola otomera front seat. Okubigeraageranya ebyo ebibiri ne ku nsi eddukira ku speed ey'ekika ekya waggulu nga 9 July twalisuubidde okulaba physical impact ku nsi yonna. At least amazzi gonna gandikoze wave ey'amaanyi ne gatomera ensi ne gatomera olukalu okukola engeri ya floods. Oba naffe ffennyini abatambulira ku lukalu twali experiences waakiri engeri y'aka earthquake okutumanyisa nti nno speed kwe tutambulira
tabuddwa naye ebyo byonna tekuliiko kyabaawo. Twalabirawo nga abasayansa bavuddeyo batugamba nti olunaku lubadde luwanvu. In conclusion, nze ndowooza n'obudde okuwanvuwa kiva ku nsonga ndala etali sipiidi, kuba sisuubira nti nno ddala ensi mupiira era tudduka ku sipiidi eyo abasayansa kwe batulimbira, lwakuba abasayansa tebakkiriza nti ebintu ebimu tebabimanyi ne basalawo bawaayirize ne batulimbalimba, oba si ekyo bakigenderera okutulimba olw'ensonga bo ze balina enneekusifu. Eno vidiyo kangikomye wano nga nkujjukiza nti Katonda gy'ali ate nga amagezi yatuwaako matono kwago ge yakozesa okututonda n'ebyo ebitwetoolodde. So sinti buli kimu tusobola okuba n'okunnyonnyola kwakyo, ebimu tulina laba birabe. Like, share and follow for more. Nkyabawa videos ndala nnyingi eziraga nti we are not on a spinning ball, tetuli ku mupiira.